Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Sagala kulaba today kumbaga y'omwami wange sagala kulaba today yesenga kulandama ningakubuzaako ninkugamba nti mukano osibye otya webali kwera ng'oli mukulaba Delta TV tukole programu yaffe y'okwanjula n'embaga ng'era ngikutuusaako nze kennyini Sharita tubeera buli lwa Sunday tazibera 11 mpaka emu nga tubeera tukutuusaako emikolo gyaffe ebiri nakuleko bye tubadde nabyo Sunday wedde banange love nimekubo sexy love nimekubo 2, 1, 0. Bikange tusokede musaza lyekyaggwe njagala mukyuke mutunule mulaba bako wa stress kumba wamba tulye kuswaga leero lwaffe hanyo nga tuvuddeyo Sunday wedde njagala okutegeeza nti omukyala ateekesete mu programu eno ye City Bridals bw'obeera oli mu kunoonya gown oli mu kunoonya changing dresses oli mu kunoonya maid dresses emmotoka z'abagole zipangisibwa by the way ne kaadi z'embaga nazo zikola tonoonya nnyo genda ku City Bridals Kamukamu Plaza ku Entebbe Road edduka namba GF34 ojja sangayo omukyala gwe bayita Maggie alina customer care Maggie webale kuyisa bulungi nnyo bakasitoma be nkusindikira ate mmanyi oli mugamba bannange Sharita nga yesala tugomesi look at me hey, I am posing for you look at me I am smart because of one woman in these gomeses Maggie ampe ebitete eby'omulembe bulijjo biraba kati zino gomesi ye mukyala gwe bayita Maria ali wali eri ku Zai Plaza Loom Street level 2 room 4 oyo nalina gomesi z'abagole ez'okupangisa ennungi ebbeeyi yakuteesa ate ng'alina n'ez'abamaama ez'ababuuza emishanana ez'abasenga oh my god Maria webale nnyo gomesi ennungi Maria nkuyisa emirundi emeka webale kubeera ng'oleeta gomesi ennungi kakati naawe Sharita's ya clinic ye saloni ekolako enviiri zino era nga tukola ku bagole ekyo kyoffe bannambi mutwasoomozebwa tusomesa abagala okuyiga enviiri ate nga ne bakasitoma baffe ababulijjo tetubasuuliridde tubagamba tusiba penso tukola retouch tukola makeup tukola enjala enviiri za bulijjo nazo tuzisiba totya kugamba nti wa Sharita njagene ng'omukolo gwawe gutuuse gunaatuuka ddi jangu ondabeko nga bw'osiba ka penso jangu ondabeko nga yakola retouch aba Sharita's ya clinic we tuli nnyo tuli ku Nasa Road ekizimbe bakiyita Sal Building saagala kulaba today kumbaga y'omwami wange saagala kulaba today okay kayimba senga kulannama nga bwe tumumanyiko yayimbidde omwami we Awujulu Vega Saka naye nga ye senga kulannama amanyage amatuufu yenna abakoza swabula era nga kafulu nnyo mukola kulannama habojeri ebizigo ebikola omukisa kwegamba obyesiga nobeera n'emikisa kati naye munnange ye yagambye asooka kwesiigako okitegeera bwe yeesiigako emikisa ne gimunyiikira bw'atyo era nayanjula omwami we era ng'omukolo guno ngabadde wali eri Kitende mukolo omwami yayambadde bulungi senga kulannama yeebikiridde ng'anyumidde mu ddiini yenna imaani ng'emwambadde ate n'anyuma kosi bwe yafulumye n'ayimba akayimbako nga bakwano be bonna baabaddeyo nga bw'obamanyi ba Queen Florence Farida Nawuzi bannange Betty Mpologoma Feibe Nasolo Abdullah Sikuga bonna baabaddeyo ne banyumirwa omukolo mwami yaleesebwa byabadde bwa class mukolo gwabadde gwa class twalidde ne tulya ne tusindisa na bigere balaze ssente n'omukwano n'okuwowa nako kwageze maaso byonna kambikulage senga kulannama nga wanyumye maama maama bwe nakula nja kulanga gwe kati gende ku mukolo gwo nkwagala nnyo
Nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole leero tulina omukolo gwaffe gumu era nga gwa mukwano gwaffe Senga Kulannama manya g'amatuufu Iswabra Nabakoza. Tutandikidde mu kufumba ng'era munayi ng'omuganda bwe yalugera nti olugendo enjala terutera kudda. Kino Senga Kulannama yakitegedde bulungi nnyo y'ensonga lwaki emmere ebadde efumbibwa ate nga mu bungi ddala. Tuyingidde mu nnyumba twalabe engoye omugole z'agenda okubeera ng'ayambala za mulembe ate naye amanyikiddwa ti mukyala wa ssente. Tuzeeweeru baba Senga Kulannama abako yabadde kye bayita special care anti decoration yabadde mulungi nnyo nga yakozeseza colours eziriko omuli white, black ne red. Olwo n'emmeeza n'akozesa za round nga ku buli mmeeza yagenza ateekako ecupa ya wine, juice, soda, ebimuli ebiri fresh ne fruits. Kale bannange abako babawadde care. Kyatuuse omwami we wagenda okutuula yamuteereddewo entebe ey'enjawulo nga yo ya white ne gold. Ye omugole omukyala wagenda okutuula naho baatimbyewo bulungi nnyo nga mu butuufu olabira ddala nti agenda okubeerawo ddala wa njawulo nga ye mugole w'olunaku Swabra Nabakoza gwe tumanyi nga Senga Kulannama. Abako ddala gye bagenda baadde baagalayo anti baakutta obudde era nga buli kisaanyizo taata kye yabagamba bazze nakyo nga nekyasookedde ddala kyekita ekiggula luggi. Guno nno mu Buganda gutera kuba mwenge obula lwakuba nti amaka gano basiraamu bakozeseza kita kya soda. Musala eri Namayumba mwe munannyonnyola bye musangayo. Tweyanziza taata. Sebyuma bampereekerere. Bannaye tukubeko mu ngalo ffe abatudde. Mwebale nnyo unique decors. Era abawala bange ab'ekalamba ng'enkola bweri okusobola okwawula abako ku bantu ba bulijjo abaana bawaka bazze ne bakola omukolo gw'okugema. kale katuma beetoloozemu awo beetoloolemu awo mwitooloole. Awo olabira omwana atera okugendako ku mikolo. Katabo kiki akalala ke wali osomyeko nga kawandiikibwa bakugu wakakutaasa? Taata ako kaali kakisumuluzo. Bakuwe engalo ng'era okolera omulimu ogwo ddala kuba tetulina wano jjajjaffe balemesa. Taata Lwe yali ava e Masaka teyasukka Lwera. Bismillah. Kati ate bano be nabadde nzija nabo bangambye tebaatulemesese ku mulyango. Kibaganya okukuba engalo nga taata atutadde kiki? Baayise jjenja. Kale sebyuma bampereekerereko. Ffe tukube engalo nga twaniriza. Mutambuze nga bwe batambula jangu mukulume kutu mutambuze gwe kennyini. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم يسر كل عسير. Omukolo gwonna okutambula obulungi gubeera gulina okuteebwa mu mikono gya Mukama Katonda bwe batuwa abaddewo edduwa ey'enjawulo okusobola okusabira omukolo guno. Kino nga kiwedde ekitiibwa kya Uganda kyekyongera okuggusa ensonga y'obuwangwa mu mikolo bw'egiti egy'okwanjula kyayimbiddwa butereevu. Tukikumenga
abeewo bagendi bw'aba takuba mu ngalo munnamulinnye nze njokuwe abasawo bwe bamaliriza okukola omulimu gwabwe bakomyawo ripooti. omwana azina dansi n'oweeka ne yeebuuza dino yagiyiga wulira essanyi kulika wanjani kale kirira kale munnange era dde nnyo nnyabo eye tetusanzeemu buzibu bw'ojja gy'oyagala tosanga bizibu ye kakolasi akakyama wano mukalabye mutya malidaadi tekeetaagamu okukola awamala kale ne bannyabo bambolizeeko yenna abo taata be yateze ebyokulya banaakudde naye munnanga obujja bw'abakyala buzibu kati butandise mpulira yeka tebalina ngalo afaanana ati obulwadde bwe buli ku levo ki abaddeawo nga bumuluma mbambi kakati dadi netumuwa ka first aid nga tugenda omutwalako ewa musawo swabula mungu abatere mu balaka taata kyetusooka okwebazaako mpulira kwe kukola omulamu olwaliro oguli mu basawo bonna mu uganda nga bwewagambye nti gwe gwa family planning tuzaala bangi ne babateekerateekera nze nno nakola child spacing ate bw'ozaala abatono tosobola kutuuka Lawrence Mukiibi nabadde manyi tomumanyi bamusunsulira mu busunsulizi ebaga buno buyitiridde emyaka emimpi mubuzizeyo naye nze nakola child spacing gwe kubalabanga bangi omuna muzaala ntebe nendekawo ebbanga mulala ne muteeka ekajjansi saabaliraanya era olumaliriza okomyawo ripooti emijiji egy'enjawulo ngamba bawala bawaka bayitibwa ne bajja ne babuuza ku bako edda nti abaana bano bwe mwavanga n'omulala abeera agenda okuwasa ensonga lwaki abako beetegereza nnyo abaana bawala abeera bazze okubuuza abasigaddeyo kubabuuza olindeko abaayi naye katonda n'akuvaamu katumwa n'akuba ekigera weyagale ati oyo mwana ayinza okukulima mutagendangako out ago mugayigirawa kulika abasigaddeyo mu nnyumba mulindeko kulika Just my African hands that gon' love you, yeah. My African lips that gon' kiss you. My African hips get down to you. My African legs that gon' run to you. Oh, you to Sabaka Page. You come here to break dance. I say you come here to shake hands. You come here to make plans. Never would you reach as motherland. Whether you come here to rock us, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyo taata agigula gigule mpulire engalo z'owulidde eri naye oba wakacyamu nakubadde temuli gunna naye oba wakacyamu mane beats gonzaga katulabe taata bajjajja bambolizeeko wamwoyo muguveeko kale mukwano era dde nnyabo ye bulungi nnyabo osibeeta nno nnyabo amakubo tugayiseemu kakati ekizibu ky'abantu benayise nabo bo bayinza okulowooza nti olwokuba nina omukazi omweka mbookinga ye mbooza bw'obookinga oba okoze kibi ki kakati mwe musigaleeyo mulira banvuga kapyata ono akola mu Uganda Airlines
nesigenda n'oyo mbuuke nani tata kkiriza wanje omugagga mbala kantu ku kantu gwe mwana muwala ebintu bagamba nti weekube mutima muno omulabira eddala naye naawe ondabiranga ddala eye kale mukwano nalabika yasomera kabo wa hidaya era dde nnyo nyabu ye bulungi nyabu muli mutya mwa nyabu aye nalabye nno ng'abangi nebakyalo bakatonda bwe yabakola ati tubawe engalo katonda ayinza okubateeramu wano balaka wanje kaleka ono omwana alabira ayimba ziri ennimba zinnumbe nnumbe olinga awaganya obugalo olira kale mubawenga bwe muvaawo mocha mukangulu mwamukangulu nawali wafekidde mukama gateragira era kugeredde weso sinakidima bebasanayita olabika wamuwose muyo omuntu gawasanze obugalo bamunaza olweza olugatte mukayayaniye mugambye wakedde nekyasireeno kintu ekyemukakkana n'ompuuza tambudde nkutuse n'enjala ongomya bugomya byalo tonyamba okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa